Balamusizaako abatulaba olunaku olwaleero ntambuddeko ndiko eno mu Nsooba ekyebando omanyiiyo oyitira wano Kaleerwe n'oyambukira ku Mawanda Road n'otuuka ku Jabran kwendi era ng'ogenda kumanya lwaki nkyaddewo tuyingire ffenna munda ebisigadde tubyogere nga tuli munda omanye ebikolebwayo kikuyamba okumanya lwaki nkyaddeko ku Jabran kubanga kimaze okutegeerekeka nti ekifo nga bw'okiraba balina amaka gaabwe ge gano ng'era bw'ogalaba abantu abeetongodde ekiraga nti babuvunaanyizibwa okwawukanako ku bantu abagenda oba nkyogere ntya n'abasi bayisizaamu amaaso abagenda beebudamya omanyi oba obudama obudde bwonna ovaawo kitegeeza gano maka si be bantu bakwanguwa amangu okuvaawo nga bwe waali badde olowooza nkyaddewo era nga nsanzewo omu ku bakulu abavunaanyizibwa mu kifo kino agenda okubabuuzaako aye n'oluvannyuma mutegere lwaki nvudde eri gye nvudde waka ewala bwentyo nenkyala wano okujja sebo nsanyuse nnyo okusanga wasibye oteesebo tuli ku munyenye yaka yakuzuukusa eyeyake zize mu kifo kino nga waliwo emunyenye z'abantu bezeetaaga okuzuukusa nazo zaake agenda tubuuzaako otuyanjule ku mannya go tubuulire naggwe okola ngaani mu kifo kino ekya Jabran. Abalabi b'omukutu guno gwa munyenye yaka amannya Bagunduse Jairan nga nze Managing Director wa Jabran International Recruitment Agency ng'era tuli kitongole ekitwala abantu ebweru twakkirizibwa era nga twaweebwa olukusa gavumenti y'eggwanga Uganda era nga tulina amatabi abiri tulina ettabi erya wano Kaleerwe Mawanda Road kozi era tulina ne branch endala eri esangibwa mu Ndeeba Kabowa ku TriStar Hotel awo tusangibwa nyo. Ndi ne manager mu kifo kino wenkyadde ku branch ey'amaka amakulu Kaleerwe osobola okozesa oluguudo lwa Mawanda Road ono gye bayita mu Nsooba wano ekyalo kye tuliko kye bayita Nsooba Kyebando Lowa Nsooba Kyebando be baliraanwa abaffe. Manager tugenda baako ebibuuzo bye tukubuuza okwawukanako ku kampaniz endala bw'oba onyonyola kampani eno oyinza gisiigira muntu kifaananyi ky'okulaba nti yawukana ku ndala olw'ensonga nti kampani zeegulidde amannya mu kwesuulirayo ogwa naggamba nga barecruitinga abantu okubatwala naye ng'ate abantu bwe bamala okutuuka wabaayo outcomes zonna kampani ezaabatwala okuba nga beesanze mu kifo gye bali wadde nga baba bagenda kukola teziddamu kubafaako ekisinga okubeera ekyennaku nti bagenda okubanoonyaako luli we babasanga nga bagenda ate baba tebakyaliwo kintu ekyo ne kitumenya emitima. Kampani yammwe erina kyanjawulo ky'okwawukanako ku ezo? Neyanza nnyo ekibuuzo ekyo. Kampani yaffe eya Jabran International Recruitment Agency Limited ekyenjawulo kyesinga okuba nti ekyenkizo kye tulina ku bannaffe okuva we twajja mu mulimo guno mu mwaka gwa 2022 ekifo kino w'otusanze ge maka gaffe era tetugakyusanga n'okutuuka olwaleero. Mumazeewo ebbanga lino lyonna? Yennyabo. Kiba myaka emeka? Ndowooza myaka nga 15. 14. Emyaka 4 ku 5 awo si 10. Giri myaka 2 12. 222. Oya. Kakati amaka gaffe gano mwe twasangibwa Ministry of Mabuyanja ne Tulambula eya Ministry of Gender, Labour and Social Development ku maka gaffe gano we batusanga era nakati we tukyali. Bwe twawulira nga tugezeemu twakola bukozi branch oba ttabi ddala e Kabowa mu Ndeeba. Ekyokubiri kyobuuziza nti bwe tumala recruitinga abantu ba clients baffe ne tubatwala emitala w'amayinja okuba nga bakola abantu bangi beesuulayo gonna gamba
ku Jabulani International Recruitment Agency ntwala mukisa guno okutegeeza nti si bwe kiri olw'ensonga effe tukola kye tuyita follow up tulondoola okuva omuntu we tumututte atuuse ku mulimu akola mpaka ng'akoze eki ng'akomyewo kubanga ekintu ekyo kituyambye okubeera mu katale nga mwetuli n'okuba nga mu kifo tumazeewo emyaka egyo 5 si kyangu bw'oba okola ebyo n'ogenda abantu ne bafuna obuzibu n'otabafaako ng'onoonya ekifo ekirala wano wano bantegedde naye Jabulani weetuli era tuli baakubaawo Mungu ng'akyatuwadde obulamu. Bwe mba njagala mulimo nyinza okuba nze kennyini kati nze kubakyayirako okulaba bye mukola ne njagala ate nange muntwale nsi ki eziriwo mmwe mutwala abakozi bammwe? Ensi tulina ensi eya UAE abamu gye bamanyi nga Dubai naye nga UAE ziri states 7 mulimu Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah n'endala tulina n'eggwanga ery'e Qatar nayo tutwalayo tutwala ne mu ggwanga erya Saudi Arabia nayo tubatwalayo. Mutwala kusinga baana kikula ki? Mutwala bikula byonna ababwana ab'obulenzi bamwe musalawo nti twala balenzi bokka bawala bokka? Omuntu oyo yenna ali eyo atulaba nga wandyagadde okuba nga ogenda Jabulani omukisa muggule oba emiryango gyaffe miggule ku bantu bonna abo abawala n'abalenzi kasita oba nga olina emyaka okuva ku 21 okutuukira ddala ku myaka 38 omulyango gwaffe muggule naye ate era n'abo abasoolobyemu ku myaka 39 myaka 41 era tukunnyonnyola bw'ojja ku Jabulani nti jangu tugezeeko tetuli 100% tunakutwala naye jangu kubanga abantu balina emikisa egy'enjawulo. Mulimu n'abakula nga talaga myaka gye wadde ng'agirina kimanyi nti agiweza naye nga tegimulabika. Ate waliwo n'abaazanyira mu kujjuza ndagamuntu bwe baali bajjuza oli n'ateekako emyaka emikulu ennyo nga bamanyi byamuzannya. Omuntu ng'oyo osobola okujja n'oba akola passport ng'emyaka mikulu naye nga ddala mbutuufu si gyebigyo tusobola okukuyamba ne twogera ne bapatanaazi baffe be tulina ne tubategeeza ensobi eyo yakola ki ensobi eyo yakolebwa. Ekyo kimpulikise bulungi. Mirimu ki omuntu gy'ayinza okulowoozaako ali eyo atulaba kubanga kiba kirungi ne bamanya kati nti kale emirimu wadde weegiri naye asooke kulowooza ku ki omwana omuwala kubanga tumanyi nnyo nti bwe bagenda eyo baba bagenze mu biyomba ba housemaids abalenzi ne tubamanya nnyo nti babeera ba sikaali oggyeko egyo emirimu egisinga okubeera n'oni matu gy'abantu emirala mmwe mubaako na mirimu ki nga giri oli singa ye aba tagisobola? Oyo yenna omukyala ali eyo nga tasobola mulimu gwa housemaid tulina omulimu gwa home teaching. Omuntu ono abeera mu maka ga muntu naye ng'ayamba ku baana ab'ewaka okusoma bakomyewo ku homework n'obeera ng'obayambayambako oyo home teacher. Omwana yenna omuwala ali eyo nga gwe omulimu guli gukuzibuwalira wandidduse misinde n'ogenda mu driving school n'oyiga emmotoka era n'ofuna driving license yo. Bw'ofuna driving license eyo tusobola okukutwala mu mawanga ago n'ogenda ng'okola nga female home driver. N'abawala bavuga babaweeyo ne bavuga? Abawala babaweera ddala nti osanga amaka agamu nti nga balina challenge nga okwesiga abasajja oli kimubeerera kizibu nti alina abaana abawala basoma balina okugenda ku ssomero buli kanaku taata tasobola batwala nabbakomyawo kati abajja kwetaaga omuntu gwawulira nti ali seefu naye ng'ate omuntu oyo ajja kubeera mukyala. Kati gwe omukyala yonna ali eyo tobemala mu maanyi genda ku driving school yiga okuvuga emmotoka funa driving license ojje tujja kukutwala. So nga ate nammwe baganda baffe abasoma obusawo bannanses tulina emirimu gy'abannanses mu ggwanga lya Dubai ne mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bannanses abo tubeetaagira ddala nti osanga families nga gyeziri oli alina maama we mulwadde taata we mulwadde anka we mulwadde naye ate nga teyandyagadde mukiipingira mu ddwaliro kubanga embeera ddwaliro etama nga yandyagadde omuntu abeerenga naye ewaka afunyengawo treatment. Kati bannansi abo tubeetaaga nti dokita ajja n'akubuulira ki ekyokukola era nga bwe bamanyi ebyabwe eby'ekisawo so nabo tubeera tubeetaagira ddala. Then
still n'abaana abawala bakola omulimu gwa security lwakuba abasinga tebatera nnyo kifaako tebekkiririzaamu naye nga batandika ogenda mu gym kati ne batagenda mu gym naye ng'abaana abawala bakolera ddala omulimu gwa security singa omuntu abeera ne height nga gy'olina ng'alinako ne ku mubiri ogwo ogumumala oyagalako nsindika eyo kati manager kulaba edda gwe tukyakwetaaga kubanga abalabi bamunyenye yaka bakyetaaga empeereza zo waawo ennyama so kitegeeza omukyala ndaba tolema kulowooza nti nno omulimu guli gumu gwokka ogw'abatondebwa okukola nga mufulumya ebweru gwa housemaid waliwo obwa home teaching waliwo obwa nursing waliwo obwa security ng'oli mukazi naye nze era mmanyi oba olina okugenda mu kkosebwa ku kyuma oba olina okuyiga ositula ku ki danberries ezo n'omanya nti at least eyo wayitayo katono kati kitegeeza nti muleme kulowooza nti nno companies zonna zitwala ku kintu kimu kyokka bwa seculiko na bwa housemaids wano waliwo kasavu kanyama kati kyekibafudde ab'enkizo oba ab'enjawulo ebbanga lyonna nabagamba mwabangoberera mumanyi nti naliko Dubai era nakolayo emyezi 9 nabanyumiza n'ebiyumba bye nakolamu kimalaako naye ekyobukisa omulungi buli bwe mbambuuza ebbanga lina babadde abaana bagamba osobola tufunayo kampani gwe gye weesiga kale ne tumanya nti nno gwe watuuli commandings eyo ne tuyitireeyo amazima mbadde sigifunanga naye kyalika buli kintu kiba n'ekiseera kyekyo kati nvuddeyo nga ngifunye abooluganda yeeno bakoowola oba oliwa oba wagendayokko ne bitatambula bulungi kirabika oli wali tomanyi kyakukola oba gye wayitira yewaali ewakyamu naye bw'onajja wano tusoose kwogeramu nga tetunnajja eno nze bannyonnyodde bimmatiza naye yasinga mbadde ng'okwabo abaagala okugenda mbadde sibanoonya kampani ndala nga nkutewa so mu ekyo ssente zammwe zisoboka kubanga nazo oluusi zitulemesa okugenda nga tetwagala naye oluusi ne mutugamba sente kale ne tutya ezammwe buli muntu asobola okugenda bw'otuuka kujja Brani wano era n'abo bonna abayitako wano basobola okukugamba nti ddala mu butuufu jja Brani kampani ya njawulo nnyo ekigambo ssente kikulu naye ate tetukikulembeza nnyo ssente kikulu naye tetukikulembeza nnyo kubanga tukimanyi nti ssente si yeekola buli kimu era mmwe mwenna abalabi ba Uganda y'emmunyenye eyaka twala mu kuso guno bategeeza nti mujje ja Brani eringa nyumba ya Katonda nga kyaki abalokole batera tugamba nti Mukama gamba jangu nga bukola ki jangu nga bwoli mujje kujja Brani International Recruitment Agency office tetugenda bagoba tujja kutuula wansi twogere kwafe bana Uganda ate embeera ya ssente fena gye tuyitamu tugikola ki tugimanyi n'olwekyo abalabi ba Uganda ayammunyenye yenkya mujje tubayise mujje temugana kujja Brani Brani nange mugenda kunsangawo era onsangawo togamba ate okolawo ki ngenda ba nninze okukwaniriza ate nkwetere naawe okufiiringa in place obeere ng'ototya kubanga wandabye nga njogerako ate era nonsangirawo naddala so obajja nsuubira okubanga nange ngenda kulabako naawe ondabeko tukwetera okakasa nti nze kulangira kampuni ate nengisigala ebweru nina ogibeeramu munda nange ndabe bwe banaabayisamu abagenda okuddamu kati okujja okwawukana ku bali abansookayo nga siriiwo tugenda kukola ffenna era nga nkakasa nti mu lugendo lwammwe tuyinza okusigala emabega naye tugenda sigala nammwe nga mutuuse communication kikulu tewali gwe mugenda kufunako namba ya simu mumutuukeyo mukube ate agaana okubakwata wakuba waliwo kyenjagala oyogeere wano clearing eheya nti waliwo abaana abatuuka olw'okuba tusigala eno mabega bambi ne tubasindika n'abagaana amasimu kati abeewaabwe bano ne basigala ng'ate bajja ku ofiisi kati nga bababuuza omwana waabwe okuva lwe yagenda kati emyezi 4 bo lwaki tebamuwuliza awo tuyinza kuyambawo tutya kubanga omuntu bw'agenda bano baalese emabega oba mwami oba mukyala yagenze oba kale yenna amukwatako aba ayagala amuwulize nti natuuse natandise okukola biri bwe biti
kakati wano ku Jabulani ebyaffe bikyukamu. Omuntu yenna nga tannagenda kasoofuna tiketi oba kasojja ku Jabulani ekintu kyesooka okukubiriza nga gwagenda kubeera na smartphone. Essimu eno ya smartphone emala biki? Emala bingi kubanga nze ebibuuzo bazadde bo bajja kuba na bingi bye sirina naye nga singa oba n'essimu ojja bikola ki? Ojja bibaddamu. Ekyokubiri bapatanazi bonna be tupataninga nabo mu nsi zonna mu agreement yaffe ekintu ekisooka nkozesa ya ssimu. Nti omukozi anaabeeranga naki? N'essimu. For example ffe wano omukozi gwe tuyina asinga okuba nga obudde bwe bw'alina essimu butono nnyo mu lunaku. Omuntu oyo essimu agiyina essaawa 4 ekitono nnyo essaawa 4 ng'ate ensonga lwaki essimu yagiyinamu essaawa 4 zokka kubanga yagendanga caregiver. Omukyala gwakolako ewaka oba gwalabirira mukadde ate yeetaaga obulabirizi obwo kati nga tasobola mukkiriza kubeera ku ssimu every now and then. Naye nga amasimu bakkirizibwa amasimu era ne mu contract mwekiri nti omuntu anaabanga n'essimu ye. Jabulani weetuuka awo kubanga lwaki njagala tubyogere wano nga bawulira mukkiriza muntu okufuna obuzibu gy'aba agenze nga bwe tuba nabo wano ewaka kisaawa zino manager ngenda kwawukana nammwe era mbasiibule sigenda kufuna accident naye ate nsobola ogifuna ne muddamu ofuna essimu nga sinze enkuba oba sinze njogera naye nga baga nannyini essimu eno afunye akabenje era ne tumutwala wano mu kalwaliro kati kumwasoose gwe basoose okukubira banoonya ezisemba waggulu waba ali kumpi n'ajja kati omuntu oyo ng'afunye obuzibu obwefaananyiriza mu accident oba okulwala n'akizuula nti omubiri gwe ekyamutwala gunafuye takyasobola kweyongerayo na mirimu gy'abadde akola okudda kwe naye contract yange sinnagimala ate nze nasayininga emyaka gitya bwe bansuubirira obbagamba nti nziraka munnyamba mutya oba mugenda yamba mutya omuntu oyo ku Jabulani mu contract ze tukola ebyo byonna byonna mwana wattu bibeeramu kubanga tukimanyi nti mu bulamu buli kimu kikola ki? Buli kimu kisoboka. Omuntu waba alwalidde ku mulimu kaabe mukamaawo akitegeera nti olwalidde ku ki? Ku mulimu. Era singa bakutwala mu ddwaliro mu butuufu obulwadde ne bakujjanjaba ne bugaana option eba esigadde yakuzza waka ng'okyali mulamu n'ab'ewaka bakujjanjabeko kubanga bantu bangi nnyo balwala ng'osanga obulwadde bwetaaga okulongoosa n'olw'ensonga y'embeera emu oba endala ku nsonga ya organism bwe kyatuuka mu nsi yonna nti twemfasayizinga nnyo baklientsi baffe obutakkiriza kubalongooseza mutala w'amayanja oli akomewo e Uganda ng'ali fule ng'agenze nga bwe yagenda kubanga singa bamulongoosa ne bitatambula bulungi kya bulijjo tubalaba ne wano ewaka tubalaba ne wano eno bakafiirwa omubaka Kalangala weebale nnyo yagenze for operation naye ne bitagenda bulungi kati imagine singa yabadde ate eri twaligaye bamubbyemu ki organizize so n'olwekyo nti ensonga yonna bw'eba egaanye ey'obulwadde ku Jabulani mu contract byonna bibaamu oba singa amaanyi gagaana ojja kudda ewaka okole. Nyinza obutasukkawo okusukka wano naye ng'ebyo ebitono bisobola okumala omuntu ategeera ku kifaananyi ky'oba weetaaga okumanya kampani gye twetulanga era nga nkakasa ebisingawo enamba y'essimu yange mugimanyi abatagimanyi ngenda giwandiikawo awo ku nsonga ya kampani ya Jabulani nga bwe tubyogeddeko jangu mu inbox yange mbuuza kyonna ky'oyagala ekinaaba kye sifunyeeko ku byensoose ne twogeramu nja kubasindika eri abakulu abatusinga kati nga manager n'abalala be mutasobodde kulaba kati babuulire ebisingawo naye nga kye mbamanya okuva kati wolabidde vidiyo tubalinze era nga tubaanirizza mu ssanyu eringi ery'ekitalo mujje tukole ensi kukola naye ekikulu okoze ani connectinze woogenda okujja ssente wannawo kyenjagaddewo abantu bano aba kampani eyo eno nsanzeewo ko abayisiraamu ate mbeesiga ku Kiwalabu kati ate olw'okuba gye tulaga eri basajja ba Kiwalabu kati bano nze nkakasa singa nnemererwa muwabuwi nnamba ya baba oba mama
mugamba munnyonnyola ekinnemye mu lulimi lwe katasobola kukola kikwekwasa mudaye ndi mulwadde si bwe kiri ssebo bwe kiri mukamwana olwalabu tulina lufunirawo wano ddala nga lungi lutulemere nawo ozi maneja ng'olina ekitalekeka naye nze awo wensobola okukoma abalabi baffe mwenna tubeebaza obudde bwe mutuwadde olwaleero era twongera obbakubiriza nti mujje ku Jabulani International Recruitment Agency kozzi n'ezo companies endala zonna ezaweebwa olukusa gavumenti bannayuganda mwenna mbakubiriza okuba nga muyita mu mikono emituufu bantu bangi nnyo gye bali eyo babagamba batwala abantu ebweru abamu basanga mu restaurants abalamu basanga mu bus park abamu basanga mu motoka zaabwe mwe bakolera kibi nnyo bwe bunaafuna obuzibu enkya tebagenda kubataasa bajja kudduka essebo bajja zijjako naye ku Jabulani tewali ngeri yonna gye tugenda kudduka oba companies endala zonna bannange mweweeyo musome akataleke kakalala Jabulani tulina emirimu ekkata egy'abalenzi ba bike riders abakola deliveries mwattu tubeetaagira ddala abalenzi 200 ogenda okukola mu ggwanga lya kata ng'omusaala musava ddala miliyoni 2 n'okwambuka era tulina omulimu gw'aba supervisors nga guli Dubai abawala n'abalenzi wadde nga go guli limited gwagala abantu 30 bokka mujje tubatwale ba house managers oba bannaffe bonga ebyekazaako erinnya ly'abakadaamaz tubeetaagira ddala mu bungi mu mawanga gonna Saudi Arabia Qatar Dubai mwenna tubalinze wano ku Jabulani International Recruitment Agency tujja kubakolako bulungi omukama abakuume ova ku Jabulani oba ogenda wa nze ya kampani endala temubimbuuza ebyeno byentegeddeko kyovudde olaba gye mbawadde mwali mundabeko nga na kampuni yonna sikikolangako gwe mulundi gwange ogusoose ate nabagamba nze ekintu kyennyimiriddemu mba mmaze okukinoonyerezaako ne nkakasa nti kisaanidde okubeera ekyo kyenkyogeddeko tetwogedde wano mazima mereere ng'oyagala okwezuulira gezesa gwe wennyini nga weetuukira oba baako omuntu gw'osindika kakasa togenda kwejjusa munyenye yaka yakuzikuseeyo yake were bulungi